Mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe ensaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abakaabinganda ssaakaate n'ab'emikwano. Amannya nze Omumbejja Aisha Nasolo butereevu mba ntuuse nagandese essaawa eno yennyini naye nga kye nkusaba kiri kimu toseetuka kubanga ate ngenda kuba nkomawo n'amawuya amala mangi nnyo nnyini ddala. Kye nkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribinga, teekako akadde, likinga video eno n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso. Naye nga amaziga meereere ew'omukyalo ono eyeeyita maama mu China. Omukyalo ono awangaalira wali mu ggwanga ate erya China era nga abadde amanyikiddwa nnyo mu kubeera nga afunira Bannayuganda abasajja Abachina. Yabadde alina omukutu gwe nga gw'omutuukiramu naye n'akufunira omusajja Omuchina era bangi nnyo babuseewo n'abasajja nga bayita mu mukyalo ono maama mu China. Kati no Bambi wetwogerera gakaba gakomba olw'ensonga nti Bambi yafiiriddwako omwana we oyo gw'olengera mu kifaananyi. Tusaba omwoyo gwe Katonda aguwummuze mirembe Bambi, tusaba agumye emitima abakaabinganda ssaakaate n'ab'emikwano. Kiseera kya kusoomoozebwa gy'ali wabula nga Katonda yekka yayinza okubeera ng'ate akola ki amusaasira. So ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ate g'amawulire ku sayidi ya Bobiwine nago si malungi olw'ensonga nti Ticha Lumbuye avuddeyo ate munaye n'amutabukira bubi nnyo. Bingi nnyo byagenze maaso n'okubeera ng'ate ayogerako era nga entabwe yavudde ku posti Bobiwine gye yavuddeyo nagenda maaso n'okubeera ng'ate akola. Kyagenda okusaba kiri kimu, wuliriza akatambi kano then comment yo gintereko atawo wansi mu comment section tugende maaso n'okubeera ng'ate tukubaganya ebirowoozo ku nsonga zino. Fred Lumbuye ye mutuufu oba Bobiwine ye mutuufu? Ye abaffe gwe ndowooza ki gy'olina ku nsonga zino? Then ne pengepenge naye avuddeyo ate butereevu n'abaako kyayogerako ku nsonga zino. Kyenkusaba kiri kimu mukwano gwange, subscribing awo batonna bateekako akadde, likinga video eno naye ng'ekisinga obukulu toseetuka. Ngenda kuba nkomawo n'amawuya amala mangi nnyo nnyini ddala. For now ngenda kuba nkulekerako obutambi buno ogende maaso n'okubeera ng'ate obwekkaanya. Bye bye. Mwana wange bujagwera bagwekola naye omwana wange yafudde yabadde n'essanyiga n'ekifuba. Mwana wange n'agenda abalina abaana mukimanyi that feeling of losing someone. Nkusaba nga bwe wasirika ku nsonga za Kabaka osirikire ddala. Wabula oli ndi abufuzi kati fe basobola okwogera ensonga zino tuleke tuzitambuze. Nga wali osirise oba osirikira ddala. Okoze posts nyingi bukyango international platform. Watugamba twogere amazima nga kugamba wange olina ensobi bingi kugambe kati nkugambye olwaliro. 50% of the post you made, it was a mistake. It was a mistake. Kino ze nkigamba nyaganze Lumbuye. Kino kigambye. Take it or leave it. Katonda gw'osinza nsaba kukwatireko osobole ensonga ezimu osooka ozeetegerezanga. Akatika kuli mu ngalo naye akatika tandise okusesetuka. Banga amaanyi ga Museveni ag'emizimu gakusinze. Genda emugu ewa jjajjaffe Kayira gaajule addemu akuteeke mu kyota akufumba ofune amaanyi agakutevendinga okuva ku mizimu gya Museveni. Wasirika ku nsonga za Kabaka, stay where you are, keep quiet. Gokenye watugamba nti amazima tugoogera ate bw'oyogera amazima osigala bw'omu. Na omukyala Fiona yabadde mutuufu. Nobody watugamba tuve twogera amazima gakaawa. Maama njagala kugamba obubaka bwatuuse bulungi gye bulina okulaga era we bali nnyo okuba hit. Kati ngenda kusaba ddayo tukolere party B. Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform n'ekitiibwa ekingi ngera kuba obubaka buno obutwale bulungi nnyo. Ndi musajja muganda muzzukulu w'amazige yejjajjange ow'akasolya oba yejjajjange omukulu w'ekika. Nganze omusajja omuganda kinkakatako okwogera ensonga za Buganda zonna we banzisanze. Ekyo kinkakatako. N'abakyala Abaganda kibakakatako n'abasajja Baganda. Sebo njala kutegeeza. Bukyanga tutandika ebintu bino okuva mu mwaka gwa 2018 wasirika ensonga za Buganda nga tozoogerako. Ffe abaana n'abazzukulu ba Buganda tutandika ensonga zino. Ngenda kusaba nga bwe wasirika ku nsonga za Kabaka osirikire ddala. Tunakwatagana by'obufuzi n'ensonga za Kabaka ngeri gye wazisirikamu zisirikire fe abazzukulu abaana n'abazzukulu abasobola tusookereko. Wabula oli byabufuzi kati fe basobola okwogera ensonga zino tuleke tuzitambuze. Nga wali osirise oba osirikira ddala kubanga kino kyeyolese posti gy'okoze
bannakigwanyizi be nayogerako nga nakava mu kkomera nti abali mu national YouTube platform abakolera Museveni bo gwe mulimu gwabwe okujjukizaako bulijjo okola post teri munnamawulire agipostinga teri TV egyogerako teri mukozi wa NRM agyogerako teri muntu yenna agyogerako naye okoze post kubanga eyamba internal waka waabwe within the system of NRM CBS egibukidde BBS egibukidde NBS egibukidde NTV egibukidde ba NRM propagandalist bonna bagibukidde. Ask yourself why ene post gyosokola no okoze post nyingi bukyango international platform bukyango international ne teri muntu era asasanyiza post eyo nayo teri. Ask why kubanga bayambyeko ku mulimu gwabwe watugamba tuogera mazima nga kugamba wangu ineso bingi kugambe kati kugambe lwaliro 50% of the post you made it was a mistake. It was a mistake. Chinoza chigamba nyaga nze Lumbuye 50% of the posts you posted or you made today it is a mistake. One, you told us to come out and speak and we use our what? Our Malongolo Borongata. So we are trying to exercise our rights as we Ugandans and we Uganda. But just make a survey today about the post you made. It has made a day for national movement, for national resistance movement, for those who working for NRM and those individuals who are in no poor working for the state. Because that it was their prayers they have been looking for. Mike has spent even more than $500,000 US, even beyond, to put me down. He had failed. Until I don't know who's pushing him behind to come out to post such things. I don't know someone, maybe I don't know who's pushing you, but nkugambye olwa post gyokoze 50% ebadde ntu 50% ebadde nfu kino kigambye take it or leave it. That's why buli munyampi yenna agibuukidde kubanga that is their desire. That is their desire. Kyebadde balinda naye nze bampita Lumbuye ndi muzzukulu w'amazige nanaazibwa ekyogero neyalulwa omukulembeze Katonda gw'osinza nsaba kukwatireko osobole ensonga ezimu osooka ozeetegerezanga era nga tonajja ku mutimbagano kuwandika kintu kyonna mu nsonga ezimu. Jjukira ekintu kye tulimu kyalire akati kakuli mu ngalo naye akati katandise okuseseetuka. Akati akalire kakuli mu ngalo naye katandise okuseseetuka naye nga tokimanyi. Abakuli okumpi bagenda okusuula nkusaba n'obuwombeefu bw'abanga amaanyi ga Museveni ag'emizimu gakusinze gatandise okuyingira genda emugulu ewa jjajjaffe Kayira ganjule addemu akuteeke mu kyoto akufumba ofune amaanyi agakutevendinga okuva ku mizimu gya Museveni. Otherwise 50% it was a mistake, but 50% you were right. That's why I told people if you are going to encourage people to demonstrate, to demand so that our king is taken for further medication, we should not use no attires anywhere to zijemo. Nkusaba president bobanga asirika ku nsonga za kabaka stay where you are, keep quiet for driving ekintu kyaffe. The only thing which I agree with you is no attires. That's all. Ebisigadde bitulekere nga bwatulekera amazina gano gatulekere. 50% it was a mistake, 50% was correct because omukyala yavuddeyo kwekalakaasa yakozesezza no attires, but she was right 100%. Gokenye watugamba nti amazima tugogera ate bw'oyogera amazima osigala bw'omu. Omukyala Fiona yabadde mutuufu. Reason being abakulembeze bonna boyina mu national platform bebapale babaludda wava mu Buganda. Njagala ondeetera omukulembeze omunupu ya national platform eyayogera ku nsonga za kabaka nga waali wano. Oyina leadership eya women wing ani yayogedde ku nsonga za kabaka? Nobody. But if Nagwama comes out and speak her mind about the situation which is going on in the Uganda kingdom, she's right. The only mistake was to put on national youth platform attires, but the rest, she's right. Buli omu muleka akozesa omutwe gwayogera amazima ge. Mbasaba mwenda nga nfundikira ekigulawugi bw'oba ogenda kukalakasa mu nsonga za national za Buganda jamu attire za nopu ziteeke ebbali. Ogende weekalakasize mu busuuti ne kanzu bulungi ng'onyumye oba engoye za bulijjo. Ekigambo kijja ttambula bulungi nnyo.
ekyo kintukiriziganyizaako bulungi naye ku nsonga za mukyala Nalubwama I don't agree with you. I agree with you just 1 point or 2 points. Not to use national platform attires, but speaking the truth. No, the lady was the lady. She was right, and she has all right. Watugamba tuve twogera amazima gakaawa. Okitegera bulungi amazima gakaawa ge bayita amazima. Madamu Nalubwama nga nfundikira ekigambo kino. Mama njagala kugamba obubaka bwatuuse bulungi gye bwina okulaga. Era we bali nnyo kuba hit kati ngenda kusaba ddayo tukolere party B nga tuli mu za national platform 1 nga n'ebigambo bya dressinze bulungi byambazizza ng'omukyalo Muganda newakubadde olina obusungu wakubye hit neetuuka gy'erina okulaga direct eyo gy'owulidde ekomyewo gyo gye bayita feedback oba gye bayita reply so reply ogifunye bulungi nnyo era ogitegedde bulungi nnyo era nze am with you 100%. But don't put on national platform attires when you are demonstrating on behalf of His Majesty Kabaka of Uganda. That's all. The rest you are fine. And you are ready to go. You are ready to go. With anything, you are ready to go. Olowooza eyo posti ya Bobiwine ebadde erumba mukazi oyo oba badde message abadde ayisawo gegenda wa mwana mukulu ekintu ze Buganda culture ze nakiraba n'ekibwaka Abaganda ng'abantu abakulu banyigidde ddala abantu banyigira ddala ku by'Obuganda abantu abakulu nga basiisi balaba twekyaga kwita ne bagamba abaana bano bali balumba eki ebimengo ng'abantu banyiivu lwa internet nze nabirabirawo n'embibwaka ebintu ebyo eyo posti Bobiwine alina bagamba tagamba mukazi era mwambuludde butebwate bwezzi kyogamba Bobiwine ayinza okuvumirira okuvuma Najjinda nakkiriza okuvuma Katikkiro eyo posti erina gyeginza NUP ebyayobimanyi bafuna byabufuzi bakukozesa oyinza okubakolera ekintu nga bakifuna bwe batandika okulaba nga ratings zaabwe zitandisa okukola ebintu by'okulanga okyankana nebakweyambula kyogamba anyiize kuba nti nno Nnaabagereka bamuvoola akkiriza Katikkiro bamuvoole mukozese obwongo bwammwe eyo post egenze overall eyo post egenze overall bakoze bakozese munnabyabufuzi ayinza okujja n'akusudiya bw'olina kyokola akifunamu bw'amala akweyambula buta kati Bobi mujjukidde nga Simon P. Oyo Simon P yagamba Yesu nti sikumanyi sikulabanga siyo Simon P. Bwe bagamba nti nno gwobeera n'omwana wa Yesu n'amwegana mbuze simumanyi Bobi akoze ebya Simon P. Agambye abavuma sibamanyi okumanya abantu ba NUP balumiddwa nnyo abasinga Bobi akoze ebya Simon P. talina byeyeeyambudde abagambye sibamanyi era akoze bukozi posti ab'emmengo bagitegedde nti abavuma Obuganda tabaliiko kati Bobiwine aba abasuddemu bakozesa abasudde wali oba yabalangira n'abayita b'activist kati abeeyambudde politics bw'atyo bw'akola omuntu atunula wansi n'abanga ratings ze zibanga munnabyabufuzi alina ekigendererwa asobola okweyambulaga mpozi omwana simumanyi nkubuuza bakatandika okuvuma Katikkiro bakatandika okuvuma Najjinda ne bakatandika okubavuma bamuvumavuma dda yajjamu olubutekozi ebyo byonna NUP ebadde ebiwulira but in politics munnabyabufuzi afuna omuntu n'alaba wayinza okuba nga amwetaagira newatamwetaagira essaawa zyo gye nagamba politics yaggwa ne mumwabyalemu okubanya politics omutuufu yaggwa mujja kumuddamu kulinga muvuganya Museveni nze nje babuulira
yakwata katakyabeetaaga kati Najjinda avumiddwa nga bweyajjamu embuto Najjindwa zaavuma buno obukiriivu abantu badde baboogera ku TV bazze babyogera jjo naluli naye mugambe munnabyabufuzi olaba Bobiwine etteeke lyakoze agambye bugambe kintu kimu nti ng'oyambadde akakusaati ka NUP bano bonna abadde bavuma Katikkiro n'Obuganda essaawa zino alinga agamba muno botabamanyi which is okere mu kooti Bobiwine akusinga kuba agamba omuntu akoze vidiyo yambadde akasaati kange ensonga kigwendikula